Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo basaasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssakate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso naye nga amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi munnamawulire wa NTV ne Daily Monitor bw'atyo bamusanze afiiridde mu buliri abadde amanyikiddwa nga James Babaranda era nga bambi tusaba omwoyo gwe katonda agumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssakati n'ab'emikwano tekinnategeerekeka kituufu kikimuse oba yabadde mulwadde oba kiki naye nga kyonna kyonna ekinaaba kigenze mu maaso butereevu nja kuba nkikutuusaako waneeno so nga ate ago nago tugatadde ku bbali mawulire era si malungi n'akamu n'akeddagala ewa munnaffe Stecia Mayanja ffenna twakitegeera nti yalwala wabula ekisinga okubeera ekyennaku nti abasawo kigambibwa mbu bagezezzaako okubeera nga banoonya obulwadde obusumbuwa Stecia Mayanja munnange bo babuze kati no munnange ebigambo bitandise okubeera nga ate bitambula nga bagamba mbu Stecia Mayanja kirabika ddogo lyerikola ki ddogo lyeri musumbuwa wabula nga yo embeera gy'alimu munnange tennabeera nga ate esanyusa n'akamu n'akeddagala mu bufunze embeera ye ekyali mbi era nga we yali munnange naye nga tusaba katonda asobole okubeera nga asuusa omukyalo ono Stecia Mayanja byonna byonna ebimuliko we liba ddogo we buba bulwadde nga basawo bwe bubalemye okulaba kyonna kyonna tusaba katonda asobole okubeera nga ate akola ki amuwa shifa asobole okubeera nga ate munange atereera so nga ebyo nabyo tubitadde ku bbali akatambi kengenda okubeera nga ate nkulekerako olunaku olwaleero munange Frank Gashumba kinajjukirwa nti naye ennaku zino afuukira eddala ekirala avaayo bw'atyo n'avuma aba NUP n'avuma bano n'avuma bali wabula naye ennaku eziyiseeko emabega ewayiswa mu ffumbiro bw'atyo naye yavaayo n'amutabukira bubi nnyo wa NUP n'amutabukira bubi nnyo bubi ddala wabula Frank Gashumba naye bw'atyo avuddeyo ate nazza omuliro ayogedde bingi oba gye biri oba tebiriyo mukwano gwange nange simanyi wabula nga ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya nyongera okujjukiza nti abantu benkuleetera waneeno bye baba boogera teba ndowooza yange wabula nze ndiwo okuleetera lugambo amawulire agagenda mu maaso ate siriko kibiina nti munnange ngenda kuleetera amawulire gafa mu People Power yokka oba ngenda kuleetera amawulire gafa mu NRM yokka nedda ebiri mu NRM mbikuleetera n'ebiri mu People Power mbikuleetera wabula yenna abavuddeyo n'ayogera kyonna ky'abayogedde bannange teba ndowooza yange kino nkyogera olw'ensonga nti mpulira ndaba abantu abamu mu comment section nga boogera naye ng'ate balinga ate abatabukira nze ababaleetedde abantu abo nedda nze mba mbaleetera bintu bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda gwe oli waddembe okuvaayo ng'omuntu mukuleetedde alina by'ayogedde naawe noowe ndowooza yo mu comment section yensonga lwaki comment section yeebaayo nti gw'ovaayo n'oyogera ate gwe endowooza yo oba oyawukana naye woba okkiriziganya naye naawe n'oyogera naye nga nze bye baba boogera mukwano gwange teba ndowooza yange nze ndiwo kubeera nga nkutuusaako yenna gwe mba nsobodde okubeera nga nkutuusaako gwe n'obeera nga ate munange olondamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange n'obireka wabbali ngenda kuba nkulekerako Frank Gashumba eat the meat and throw the bones ye ngombo yaffe wano ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga oba tonna bateekako akadde like nga video eno mukwano gwange ate yo comment yo giteekeko wansi awo mu comment section goodbye for now komawo essaawa eno yennyini toseetuka ne bo baagala bafume shira nze ndeko obwana bwabwe waliwo ayina omumwa ogwenkana gundi eno ogwenkana ulimu oti eno nkukubira ku mulevo bwe muvuma maama wange nambwe ennumba bammwe bwe muvuma abaana bange nangwe ennumba ki ate zino zinjogera facts video njiina nga Solomon anywa enjaga kiringa embizi bwe kusika ne kuteeka mu kikomera kyayo ne kusiiga ebitoomi ye byesinga okwagala kubanga bwe bulamu bwayo yadde embizi nali nakava ku TV okaba ne bankubira from UC University muto wange oyo he was expelled from UC University yes olw'okubba TV twogera ku amyuka omugezi w'enyo antwale mu kooti yes he was expelled from UC University graduating anko from UC University ate kyabo ngamba nti oli lawyer so what talinyanga kwero DC talina PA talinyanga
pisi nsibyewo 50 million mbulira wenziteeka enkya yambaba never mu bikonde waliwo heavyweight featherweight lightweight nebirala heavyweight takubagana tasobola no nze ndi mu heavy abantu abalaninga nup ye fire base amaanyi nubiyaniriga alina nedi mutwe gasinga agakojja wange seggona kyakuluma omuntu n'atuuka okugamba mbu weegadanga ne sisitawo kyakuluma nakyo n'avuma maama wange Masaka ekyo saakiwagira n'omulondi omukyala ali omukatoliki ali evira Maria oyo yabagambye agenda basomera novena ennaku 49 Kyagulanyi Sentamu mu kalulu 2021 mu bifo byonna nupu byetayinamu ba candidates yabasupportinganga BNRM yawagira mutabani wa Ayume yali former speaker yega BNRM bwe yagende Busoga yawagira Kadaga yali wa nupu yali we FDC yundi akola bwati ngalaga Kyagulanyi yateekawo embeera twawulira omwaka yamugamba yetasobya omuntu atasobya ku nsi ali omu ye Katonda ate ne Katonda wali omusajja mu America yes lutamaguzi oyo nate mukwano gwange nnyo mukalu akasooka namuteekamu ne sente he's my friend we chat era simuyinaako buzibu naye okugamba nti oli tasobya dembe ly'obutasobya ng'obikolera magere mu compound yo ne kikubituleetera ebbanga limaze nga nkolokota gavumenti eno siwe mulwangako sivolwangako maama wange tavolwangako naye okugenda obugenzi ku pate ya Jeno Muhoozi Kayine Lugaba nembayo nenzija ku NBS nembagamba waayo omusajja yasimbudde kyekinvumya kaakati abantu abakambwe bwe bati nga tebalina wadde akagirita wadde ka police post bw'obawa obuyinza okumala ennaku 2 mu Uganda abantu 20 omusaayi baba bayiye omusaayi kyova olaba tebalifuga ekyo tubakolimira nsekolimira Kyagulanyi moloka gyavuga mundu anamadika is a weapon kyakulwanyisa it's a weapon emotoka gyavuga ne Muhoozi Kayine Lugaba yennyini gyalimu President Museveni yakola ensobi mu Uganda muno buli muntu tiyalironze president Gashumba wajja otutwala yes ow'omusolo ki omwaka olonde president atusalirawo eggwanga President Museveni yateekawo embeera nti abajega bonna buli omwaka olaki okimanyi nti akalulu kasagole ne wava muno kenkana n'ono omujega wayiswa tulina okununula bannayuganda be baasibira mu Facebook nti principal tasobya mu Uganda muntu ali ogwo gwesiteeka mu kamwaka principal tebamwogerako bindowooza era omuliro ogwolidde yampulidde gwe tewewuunya muntu omu akubya abajega bonna ate nga nkyabakuba nkugambye kino ye gw'oyagala okudda mutakuzzeemu ekitegeeza ensonga zotaziraba nakugambye ennwana ye ngimanyi awendula emiyaayu ne gikuvoola naye nga yalwana nakugambye ekirala twatrackinga IP addresses z'abantu abapostinga fake stories abawandiika ebigambo ebyobuwemu zonna nga zipinpointinga ku ye wano mu ofiisi muno tulinamu ne ba research assistants abapya 2 abategeera area eyo abakodinga buli kintu it's him omuntu gwokyala we akirimu babi mbadde saga tumuteeke mu kwatali mu politics ono ne mukyala akirimu oyo musonyiwa mu lwakuba tusharing omusaayi bwe gumu olumu kubanga babi lwaki tetumwagala tumwogere kuba nawe tulina mukyala gwe tugenda kwogerako mukyala wange yagamba tayagala kamera tiyetaaga kamera